Amagye ne poliisi nate bikedde kuyiibwa mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala oluvannyuma lw'okuwulira nti abasuubuzi baagala okuddamu okwekaajanga nga baggala amaduuka gaabwe. Omusasi waffe Sharif Lukenge ali mu kibuga Kampala n'ebisingawo. Amagye ne poliisi bakedde kulawuna ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okuli mu kikuubo ebitundu eby'Ewakiseka awamu ne Kampala Road oluvannyuma lw'abasuubuzi n'olunaku olwaleero okuddamu okwesuula mu jjulume ne baggala ebizimbe oba ne baggala amaduuka kwe bakolera mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Bano nga bawakanya emisolo emingi naddala ogwa influence egibabinikirwa ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA obutafaananako n'ennaku z'omwezi 8 awamu n'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Mu budde buli waliwo ebizimbe ebimu nga biguddewo ate nga bannaabo abalala bagaddewo. Wabula olunaku olwaleero abasuubuzi bonna bakedde kussa kimu nga nkuyege ne baggala ebizimbe bino nga bagamba nti emisolo gisukkiridde obungi ate nga abavunaanyizibwa ku nsonga zino bafuuse bakyesirikidde. Abamu ku bakulembeze b'abasuubuzi abakulembeddemu okwekalakaasa kuno abafuta batubuulidde nti waliwo n'abamu ku bannaabwe ebibatalabako nga kigambibwa nti bano bakwatiddwa. Yenze Lwegaba Moses buli basebo ne banyama waliwo ebintu byaffe kilograms bwe tugenda okubalamu basebo ne banyanga batusaba $3.5 per kilogram. Bwe tubala abalamu basebo ne banyabo container ebeere gwera mu milioni 4.5 ku milioni 3.5 atwe twadde tuyita mu values ngegwera mu milioni 12 ku milioni 10.8 nga ne woba otunze kacupa k'amazzi kamu nga togabye ku receipt ng'obadde ku system eyo engasi ya milioni 6. Bwe bakusanga nga toli ku system eyo bango ina system eyo nga togikoze kuba engasi ya milioni 30. So no kusaawe ne wetwogerera waliwo bannaffe accounts zaabwe tebalina access zikwatako nga ne wetwogerera ku Kyagwe Road awo waliwo supermarket bagikubye kya assessment kya bilioni 3 ate n'abachina batuveemu tetugenda kuddamu kugula maduuka okutuusa nga batuwulidde. Olunaku olwaleero obutafaananako n'okwekalakaasa okuwedde abasuubuzi batono nnyo naddala ku mbalaza z'ebizimbe kubanga ku mulundi guli bangi baali balabibwako nga ku makya gano nga bali mu kwenywera kacaayi na kyanca ku lwa 88 akatonyeze 8 y'ebujjaje lwasa mayinja. Ze Munabuddu Lukenge Sharifu wano mu masekati ag'ekibuga Kampala. Ebyongo bitadde ku mabbali omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa kyadda kyakkiriza okusinkana abasuubuzi sabbiiti eno okumunnyonnyola okwemulugunya kwe balina ku ngeri ekitongole ekiwooza ky'omusolo gye kikuŋŋaanyaamu omusolo nga kyaviiriddeko n'abasuubuzi okwekaajanga ne balangirira akeediimo nga baggala amaduuka gaabwe mu bitundu bya Kampala n'ebitundu ebirala nga Masaka. Mu kusooka waliwo abasuubuzi abaali bategeezeddwa tebaali bakusinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa ku Lwokutaano oluwedde kyokka kino ne kitasoboka ne batengejjera busanga asaba oluwanga obulamu. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Ajati Nabbengo Minsa Kabanda ategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja ti Pulezidenti Yoweri Museveni yakkiriza sinkana abakulembeze b'ebibiina by'abasuubuzi eby'enjawulo ku Lwokutaano lwa sabbiiti eno oluvannyuma lw'okumuweereza ekiwandiiko ekikwata ku kwemulugunya kwabwe kwe balina ku kitongole ekya URA. Afunye message okuva omukulembeze w'eggwanga abasuubuzi agenda basinkana ku Lwokutaano. Era ninda lwakusatu kubajja ku COVID test Lwokutaano bagenda basinkana omukulembeze w'eggwanga. Twatuula ku Idi ne bampa ekiwandiiko ne tutuula kiteesa tugamba tuveemu n'ekiwandiiko. Ekiwandiiko ekyo twakituddeyo jjo kyagenda omukulembeze w'eggwanga era nakkiriza okutulaba ngaze ndi musanyufu nti omukulembeze yakkiriza okutulaba ku Lwokutaano ne ttiimu nebeeserekitingidde okugenda. Tulinamu kasiita tulinamu kafo nyingi. Era omukulembeze yagambye jjo nti bwobeerawo kibatanaba kuteeka mu kiwandiiko nakyo bakiteekemu nakyo tukiteekeyo. Poliisi baatuwadde eziri nnyingi nnyo era ne bagamba bozi ezibaluma kulwa bannaabwe abasuubuzi batwala era asuubira nti zaatuusewo omukulembeze w'eggwanga agenda zikwatako era ali ready okumiitinga abasuubuzi abo olunaku lw'Olwokutaano. Minisita Hajati Nabbengo Minsa Kabanda wabula alabudde abasuubuzi beewala okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga zaabwe ekyabaviiriddeko n'okulangirira akeediimo kubanga obuzibu bw'abasuubuzi ate bukwata ku buli muntu. Abantu bakiggyemu ebyo byobufuzi byonna tumanye nti ffenna tulumirirwa abasuubuzi tumanye nti ffenna tuli ku ggoolo y'emu
siyabya tetuli ku kwani asinze tuli kuga nti omulamwa guli kuki tulwanira abasuubuzi baffe okulaba nti emisolo gibateekeddwako gye batategeera givaawo okulaba nti bateerera mu Kampala nga bakola ki nga basuubula era bwe tunaamala ffe nga baminisita naye tugenda kusinkana bannannyini za keedi kubanga nabo baayimuse n'emisolo emipya ate nga bagataddeko 18% kusentabazadde basasula nazo tulabe engeri tugenda tukikwatamu obusuubuzi butandika okutunyumira mu Kampala obusuubuzi nze mbadde mbasaba nga mbeegayirira era nga mbasaba mu mutima omulungi nti okwekalakasa siko byonna kijjawo kino ekintu abantu abawuddisa okugenda okwekalakasa tebabaagala. Yennyini ntebe w'ekibiina ky'abasuubuzi ekya Kasiita Thaddeus Nagenda Musoke agambye nti basanyufu olwa Pulezidenti Yoweri Museveni okukkiriza okubalaba naye bagenda kusinkana bammemba ba Kasiita enkya ya leero babannyonnyole kye batuuseeko wamu ne URA era oluvannyuma basalewo ekyokukola. Tetwagala kwemalirira tulinganga ebibiina birala. Tuyiseewo olukiiko olw'enjawulo olwaleero abasuubuzi babuulire biki ebigenda mu maaso. Waliwo ne updates URA yakkiriza okukola ti abasuubuzi basala kikituyisizza olukiiko olwaleero ku ssaawa 4 ku ofiisi za Kasiita. Kino ya minisita Kasaija ya Lwakubiri olwaleero Mwami Ssekita alina ttiimu gy'akulembedde okugenda ku trade ne finance. Ku Lwokusatu tumiitinga Honorable Mesa Kabanda okuteekateeka okulaba nti ebizibu byonna abasuubuzi bemulugunyaako bipresentingibwa wa President. Olw'enkya nga Kasiita lukyasitandinga okuggyako ng'olukiiko lwaleero lutuwabudde naye ngaffe abakulembeze kati tukyalina nnyo kye tugamba abasuubuzi balina okuba kati nga baatuwabula. Babasuubuzi b'engoye abatabibwa ekibiina ekya United Ataya bagambye nti Bongo gyeko abasuubuzi okwemulugunya ku nkola ekolesebwa okusolooza omusolo eya ifrizi bo baagala Pulezidenti Yoweri Museveni tibuhabulwa akole ku kwemulugunya kwe balina ku basigansimbi abava e China be bagamba nti babamazeeko bizinensi nga bamazeeko ne bannansi emirembe olw'okubanga ate batembeeya ebintu bye bakola. Amanya nze $80 ne musajja musuubuzi mu kibuga Kampala. Abasuubuzi tetulina buzibu kusisinkana Pulezidenti era kyetwali twagala naye ffe olw'okuba tumaze ebbanga ddene nga tumuwanjagira tuwuliddeko nti agenda tusisinkana olunaku olwokutaano ffe ng'abasuubuzi tetukinaako buzibu kuba lyessanyu lyaffe lye tuyina oba oliawo anaawuliriza okuwanjaga kwaffe naye tugenda kuba amaduuka gaffe nga tugaggadde. Enteekateeka z'akakiiko ka Setteese zaakalondoola ensaasaanya y'ensimbi ez'omuwi w'omusolo aka paaka ez'okulambula eddwaliro erya Lubawa International Super Specialized Hospital eriri mu kuzimbibwa zizzeemu omukoosi Minisitule y'ebyobulamu kitegerekese nti ate wandiikidde akakiiko kano ng'ekasaba nti ate kagumiikirizeemu wabeewo emisoso egiba gimalirizibwa. Akakiiko kano akakulembera omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi Sabiiti ewedde mu nsinkano gye kalimu ne Minisitule y'ebyobulamu kalangirira nti olwaleero kagenda kulambula omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino we gutuuse kaleme kudda mu kwebaka kaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri. Wabula nnyini ntebe w'akakiiko kano Muhammad Muwanga Kivumbi agambye nti okulambula kuno kwongezeddwayo olwa Minisitule y'ebyobulamu ate okuwandiikira akakiiko nti kagira kalindako okumala ebbanga lya Sabiiti endala nnamba nti kontrakita abeeko ate emisoso gy'akolako. Eddwaliro ly'e Lubawa limaze emyaka nga lizimbibwa era nga lize lisabirwa ensimbi mu mbalirira z'emyaka egisukka mu gumu naye nga ababaka mu buli lwabadde bagezaako okugendayo nga batangirwa naye nga lwe baasobola okutuukayo bagamba nti bo tebalina kye balabawo. Nga balaga nti bakyalina okugula ebikozesebwa nga gambuutusi buno obufulaano ababa bakyadde ku construction site bwe weetaaga n'ebikoofiira ebya plastic ne basaba wiiki emu okutuuka ennaku z'omwezi 22. So kuva nga ennaku z'omwezi 22 bali rede era beetegefu okwaniriza akakiiko okugendayo. Ekyo kye basabye tekiri wala nnyo ate Abaganda bagamba omulimba omuwerekera mpaka waasula 22 Lwakubiri lujja. Muhammad Muwanga Kivumbi agambye nti akakiiko kajja kuddamu katuule kaserewo olunaku lwe kanaalambula eddwaliro lino ery'e Lubawa. Era ffe tutegese tugaa nti kyemusabye era tujja kubalinda wiiki eyo yennyini
twamaze gigera kudda mu komiti tusalewo nga 23 oba 24 tugenda genda erobowa nga bwe basabye ennaku ze basabye okugula gambutusi okugula obufulano okugula ebikofiira protective gear n'abazungu mbu okujja babeewo abali ebweru nitwegamba fine bajja kubaawo 22 teziri wala tujja kugendayo. Mu 2019 Parliament yayise okusaba kwa gavumenti ya kuno okwewolera musiga nsimbi Enric Pineti owa kampuni ya finance ensimbi trillioni 1 bilioni 4 okuzimba eddwaliro ery'omulembe okukendeza ku nsimbi gavumenti ya kuno zekozesa okujjanjaba bannansi ebweru wa Uganda. Yadde ng'eddwaliro lino gavumenti lyewolerako musiga nsimbi ensimbi lyali lyakomekkerezebwa okuzimbibwa mu 2022 we lutuukidde olwaleero nga tewali ddwaliro lyali lizimbiddwa newandibadde nga z'ensimbi zigenda buli lunaku. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musaasizi ennaku ntono eziyise yasinziira mu Paalamenti n'agamba nti gavumenti yakasaasanya ensimbi bilioni 616 nga buli bilioni erimu miliyoni 10 ku mulimu gw'okuzimba eddwaliro eryo. Ebibinja by'abaka ba Paalamenti byonna ebigezezaako okutuuka ku ddwaliro eryo okulambula omulimu gw'okuzimba eddwaliro bizze bigaanibwa okulinnyayo yadde ekigere ekimu bwe kiti nga minisita w'ebyobulamu yennyini Dr. Jane Luther Achenge sako n'omutesiteesi omukulu mu minisitule eno Dr. Kanzira Diana Atwine nabo baagaanibwa okuyingirayo yadde nga ate be batwala minisitule y'ebyobulamu eddwaliro lino gye lirina okugwamu. Ebyentambula bisanyaladde mu bitundu ebyebusega ku luguudo oludde Masaka olw'emmotoka okukoona omuyizi w'essomero erya Bethel Parent Secondary nkyaya leero n'emuttirawo ng'ono abadde asala ekkubo ng'ayingira essomero. Omusasi waffe Muhammad Sendege yabyayi yabirina. Namyalo Fiona omuyizi wa senior yokusatu ku ssomero lino erya Bethel Parent Secondary School ebusega yafiiridde mu kabenje nakagudde kinyana mpiri n'essomero lino erya Bethel. Abadde bagamba nti Namyalo abadde agezaako okusala okugenda ku geeti y'essomero olwayingira ekibiina atandike emisomo gye gy'olunaku olwaleero. Wabula era abatuuze abadde bategeeza nti obufunda bw'ekkubo n'ebinnya ebiri mu kkubo erya Masaka Road kyekiviiddeko akabenje kano okubaawo ne balaajanira bekikwatako bonna okukola ekkubo lino ebidduka bisobole okuba nga bisingana bulungi. Emmotoka eno ebadde etisse gasirinda eya Fuso era neremererwa omugoba waayo gyesanze omuyizi w'essomero mu fulege n'emunyigirayo tasobodde kusimattuka. Omu ku basomesa b'essomero lya Bethel Parent Secondary School Magala Julius agambye nti ettaka eringi eryayiriddwa mu kkubo eryo n'ebinnya saako n'obufunda bw'ekkubo kyekiviirako obubenje okugwa ku kkubo lino kyokka mu nnaku ey'ekitabo n'anyolwa nnyo olw'okuviibwako omuyizi waabwe. Nga takisi eva eno ng'ate waliyo traffic jam kati abadde awugula ng'ayagala aleme kutomera abatakisi ate gy'agenze ebbali yasangidde omwana abadde ng'adduka okwetaasa accident ate n'agwa mu mwala n'ekimotoka nekigwa nekimugwira nekimunyigirayo era n'afiirawo. Namyalo Fiona wa senior seri ekimu ekyokubiri badde bakuŋŋaanyirizaawo ettaka kati oli bw'aba avuga tasobola kusibirawo ne bwasiba emotoka esigala eseerera ng'egenda kati nsuubira ndowooza yange nti oli wadde abadde agezaako okuwugula naye n'okusiba abadde tasobola kuba bakuŋŋaanyirizaawo ettaka era osobola oddirawo kati ng'emotoka eseerera n'eyitawo obuyisi. Etukoledde eggulu eno nga poliisi omulambo egusiza kabangali yaayo n'egutwala mu ddwaliro okwekebejjebwa. Nze Sendegeya Muhammad Byayi ku CBS esinga zonna wano. Abakazi 9 ewasomba Manikalandi mu nsi ya Zimbabwe bagombeddwamu obwala lwa kuŋŋoola mukyala wa Pulezidenti Emmerson Mnangagwa ne bamuyisa mu mannyo mu ngeri y'ekivumo tekimenya ggumba nga siggwe bakigambye. Akuziriya Mnangagwa mukyala wa Pulezidenti Emmerson Mnangagwa abadde mu kitundu ekyo ng'agabira abantu emmere n'engoye nga abakyala bano bwe batafunye ne bakkakkana ku mukyala wa Pulezidenti Mnangagwa ne bamuyisaamu eggaali ng'enjogera y'abaaluno bweri. Abakyala bano balumirizza muka Pulezidenti Mnangagwa nti okubasosola n'abamma ebintu mu bugenderevu era we baviiridde ddala mu mbeera ne balyoka bogerera muka Pulezidenti ebigambo ebinene nga kwe batadde n'okumusooza wamu n'okumuŋoola anti bulijjo atamanyi busungu bwa muddugavu amuttikkantamu. Bano ab'ebyokwerinda babayoddeyodde ne babagombamu obwala ne babasimba mu kooti ne babavunaana egy'okuleeta ku muka Pulezidenti olumanyimanyi olukwasa embwa ku mannyo naye ng'oluvannyuma bateereddwa bawoze emisango gyabwe gino nga bava bweru.